Wadde yafuna omukisa okuyitibwa South Africa mu kutendekebwa okwetegekera empaka za Commonwealth Games, Richard Ocira ng'onaddukira mu kagaali k'abalema ne munne Brian Mugabe tebasubwa mpaka za ggwanga. Nga tomanyikiddwa osobola okikola perfectly like nga kipolotiki tewali yali amumanyi, so ensonga lwaki twagala teekawo zino mpaka netuzeetabamu. I'm improving on my times that I know when I go outside there in South Africa, where we are going next month on the 7th. I think it has to find me when I'm fit. Ekyewuunyisa bano mu mpaka z'eggwanga ez'Akaggwa Namboole babaddeyo babiri bokka era batubulidde lwaki be batandika nabo babijja mudda enta. Transport funds oba kale ssente zituyambako okukola emirimu gyaffe gino, onagenda ogenda ku training naye nga olina okugula amazzi kutandikira ku mazzi ng'ogeegulira ggwe nga ggwe byonna kale zo kits zogenda okozesa mu enkambi mu training byonna gawoobya. Ababiri bano era baliko bye baluubirira okufuna mu misinde. I want to bring a medal in Uganda. I will not leave this racing, I will not leave wheelchair racing if I don't bring medal home. Ocira atera okuvuganya mu mita 100, 800 n'olukumi atubulidde nti obugali bwe bakozesa bwa mutindo gwa wansi era balina okuteekamu amaanyi mangi ddala okuwangula empaka ez'ebweru. The lighter one is 3 kilograms and the heavy one is 7 kilograms. So at times you find that they put us together to do racing, and doing racing with this or competing with this type of a wheelchair that I'm having, with the weight that it is, really sometimes you need to struggle, you need to use a lot of energy. Abaddusi bano era baagala bannaabwe abaliko obulemu okubeegattako kubanga singa omuwendo guwera kiyinza okubanguyiriza okufuna obuyambi okuva mu gavumenti. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.